heart. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Eno, yes, Heart of Worship Production. Production nyingi muzirabye naye karo BUDHWIKE akuleetedde production etabaga wobaka buno. Kati gwayagala okusinza n'okutendereza okwate ku Namulondo jangu Sunday nonga 2 April wano ku Victory Christian Center Mundeba tukyacanje awerekeddwako abayimbi ab'amanya nga Levikson, Justin Nabosa, Brian Lubega, Christine Lubega, John Mary, Dr. Sudi, Pastor Bugembe, John Ndikirya n'abalala 10. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ba VIP ate ba VVIP emitwalo 10 y'emmeeza yakakadde. Tosubwa production esoose omwaka guno eya Heart of Worship Moment ne Garo BUDHWIKE. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Eno, yes, Heart of Worship Production. Production nyingi muzirabye naye karo BUDHWIKE akuleetedde production etabaga wobaka buno. Kati gwayagala okusinza n'okutendereza okwate ku Namulondo jangu Sunday nonga 2 April wano ku Victory Christian Center Mundeba tukyacanje awerekeddwako abayimbi ab'amanya nga Levikson, Justin Nabosa, Brian Lubega, Christine Lubega, John Mary, Dr. Sudi, Pastor Bugembe, John Ndikirya n'abalala 10. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ba VIP ate ba VVIP emitwalo 10 y'emmeeza yakakadde. Tosubwa production esoose omwaka guno eya Heart of Worship Moment ne Garo BUDHWIKE. Eno, yes, Heart of Worship Production. Production nyingi muzirabye naye karo BUDHWIKE akuleetedde production etabaga wobaka buno. Kati gwayagala okusinza n'okutendereza okwate ku Namulondo jangu Sunday nonga 2 April wano ku Victory Christian Center Mundeba tukyacanje awerekeddwako abayimbi ab'amanya nga Levikson, Justin Nabosa, Brian Lubega, Christine Lubega, John Mary, Dr. Sudi, Pastor Bugembe, John Ndikirya n'abalala 10. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ba VIP ate ba VVIP emitwalo 10 y'emmeeza yakakadde. Tosubwa production esoose omwaka guno eya Heart of Worship Moment ne Garo BUDHWIKE. Eno, yes, Heart of Worship Production. Production nyingi muzirabye naye karo BUDHWIKE akuleetedde production etabaga wobaka buno. Kati gwayagala okusinza n'okutendereza okwate ku Namulondo jangu Sunday nonga 2 April wano ku Victory Christian Center Mundeba tukyacanje awerekeddwako abayimbi ab'amanya nga Levikson, Justin Nabosa, Brian Lubega, Christine Lubega, John Mary, Dr. Sudi, Pastor Bugembe, John Ndikirya n'abalala 10. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ba VIP ate ba VVIP emitwalo 10 y'emmeeza yakakadde. Tosubwa production esoose omwaka guno eya Heart of Worship Moment ne Garo BUDHWIKE. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Tekulina buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working. Heart. Eno, yes, Heart of Worship Production. Production nyingi muzirabye naye Karo BUDHWIKE akulendeze production yatabaga wobaka buno. Kati gwayagala okusinza n'okutendereza okwate ku Namulondo jangu Sunday nonga Billy Apple wano ku Victory Christian Center Mundeba tuchachanje awerekeddwako abayimbi ab'amanyi Ngale Vixon, Justin Nabosa, Brian Lubega, Christine Lubega, John Mary, Dr. Sudi, Pastor Bugembe, John Indikirya n'abalala nkumuleeto. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ba VIP ate ba VVIP emitwalo 10 y'emmeeza yakakadde. Tosubwa production esosa omwaka guno eya Heart of Worship Moment ne Karo